Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amazeeko omwami tebuhabulwa emirembe kubanga byonna byabadde asuubira nti ayinza okuyitamu oba okubaako ekyenjawulo kyakola His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu birabika nga byonna abikulozinze era pulezidenti waffe omulungi ow'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye agenze maaso n'okutulaga obuwanguzi ate era n'okubeera omuwanguzi. Tuli beesimu nnyo nti pulezidenti waffe ennaku zino ebintu abikolera ddala nga bannayuganda bwe tubadde tumimbanja nga bwe tubadde tubisaba nga bwe tubadde tubyagala nga bwe tubadde tubitunuulidde era nga bwe tubibaddeko. Era tuli beesimu nnyo nti pulezidenti w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lwa bannayuganda ayimiriddewo okulaba nga tukola buli kimu ekisoboka eggwanga laffe Uganda libeere ery'enjawulo, eggwanga laffe Uganda libeere ery'eddala era eggwanga laffe Uganda libeere erineenyumirizaamu abangi libaneenyumirizaamu era tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ng'akyali ku bukulembeze buno era ng'atunuulidde okulaba nga tutereeza eggwanga bingi nnyo ebigenda okukyusibwa bingi nnyo ebigenda okukolebwa era bingi nnyo ebigenda okuba eby'enjawulo. Tulina okukkiriza nti ku lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'eggwanga Uganda byonna Museveni byasuubira byonna Museveni byabala byonna Museveni byali mugamba nti nno ki byonna bigenda kufuuka lufumo. Anti pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu takoma bukumi just genda oba mu nsi eyo z'abazungu ne mugamba ye Bobi Wine yagenze kunyumirwa aba agenze kusaggula aba agenze tema mpenda aba agenze tema busuwa ate ng'obusuwa abutemye era ffe tuli basiimu nnyo mukama waffe weebale nnyo okukola kisoboka kyonna okulaba ng'omusajja ono omuteekako akazita ak'amaanyi era kati omusajja we tumutuusizza yo pressure erabika nga eri yalinnya dda lwakuba takyalina kyakukola takyalina kyagamba naye nga pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency ku lwa bannayuganda n'okuyimiriramu n'eggwanga lino tulina okukkiriza n'okusuubira nti buli kyatubalira kigenda kuba kya buwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu ye president elect of Uganda alwamu ne bannayuganda ku lw'eggwanga lino tuli basiimu nnyo ayibye n'agamba wabula nsaasira abamwava ku bibye n'awalampa banne lwaki bwakuba akakwenza gwe kimuhooza ogira amakudde watch ogamba otyo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Mulisa. Tugenda kwogera ku nsonga nyingi naye nga sinabagenda yo njagala okukusaba okubeera ng'osubscribinga ku YouTube channel naye katandike n'okubeebaza tuwezezze 14,700 tuli ku mission ya kweza abantu 15 ng'omwezi guno tegunnaggwako omwezi guno tubulayo kati abantu 300 oyinza okubanga gwo omu ku abo abagenda okukuza channel eno kikole teekako subscription teekako endowooza ku bino byolabye at sharing ene emboozi mu group za WhatsApp zonna z'olimu bwebanga erimu omulamwa ebanga tekola mulamwa togigabana togirayikinga tuteekako ndowooza. Bobi Wine oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tagenda Bungereza yakoze ekivvulo Bungereza ekyamaanyi. Mu video kyengenda okukola ngenda kwogera ku ssanyu lyennyina olw'ekyo ekivvulo ndage n'obunyiivu bwennyina era si lwa kivvulo ekyo naye olw'ebintu ebimu ebiri e Uganda nkusaba ngumiikirize. Ate mu kaseera ke kamu ngenda nakulaga kino ekivvulo kye kitegeeza naye njagala n'okusooka okubajjukizaako edda nali nkyali mwana muto nga nkola ku Record Television e Uganda na interviewingako Bobi Wine mirundi egiwera gimu interviewinze naye ogumu ku gwo na mu interviewingako ne mugamba nti abantu nga Bebeku n'abalala abawujjira NRM obunyama bakugamba nti baagala oyawule wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. Baagala ebigambo bingenda okuzannyira kankuzannyeka interview mpanvu naye ebibuuzo bye namubuuza bwe yayanukula mbimenyemenye then ate tweyongereyo.
They want to see the difference between Honorable Kyagulanyi and Bobi Wine. They say if you decide to be Kyagulanyi, don't be Bobi Wine. So they want you to differentiate. Is that possible? The government is acting very ignorant because there's no law that provides for me to differentiate between Kyagulanyi and Bobi Wine. I am Kyagulanyi and I am the same Bobi Wine, and I can have 100 more names and 100 more faces. That's my right. I'm not breaking any law with that. The same way Museveni is Museveni and he is Sevo, okay? It's the same way I am Kyagulanyi and I am Bobi Wine. When he is Sevo, he's singing another rap and in Penkoni. When he's Museveni, he's the president of Uganda. When I am Kyagulanyi, I am member of parliament for Chadondo. And when I'm Bobi Wine, I am singing freedom. Simple as easy as that. Namugamba nti they want to see the difference between Honorable Kyagulanyi and Bobi Wine. Bibali bogira. Twagala okulaba enjalo wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. They say if you decide to be Kyagulanyi, don't be Bobi Wine. So they want you to differentiate. Is that possible? Nemugamba baagala mbobeere kimu. Kisoboka. Bobi nagamba the government is acting very ignorant. Government yeisa mu ngeri y'obutamanya because there's no law tewaliteeka that provides me for to be different. Eringamba oteekeddwa okukyuka. Nagamba between Kyagulanyi and Bobi Wine. Wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. Nagamba nti I am Kyagulanyi and I am the same Bobi Wine. And I can be 100 more other names and 100 more other faces. That's my right. I am not breaking any law with that. Tiso okubeera kyenjagala nswana okuba n'amanya 10. Nswana okubeera ne face 10 mba simenye tteeka. Naye nagamba the same way Museveni is Museveni and he is Sevo. Engeri ye Museveni gyali Museveni ate mukasaye ke kamu ye Sevo. Is the same way I am Kyagulanyi and I am Bobi Wine. Nange bwento bwendi Kyagulanyi ate bwento bwendi Bobi Wine. Nagamba when he's Sevo he's singing another rap and in Penkoni. Bwaba we yeyita Sevo abeera yimba another rap ne Penkoni. And Nagamba nti when he's Museveni is president of Uganda. Nagamba when I am Kyagulanyi I am a member of parliament. I am a member of parliament for Chadondo. And when I am Bobi Wine I am singing freedom. Bwemba Bobi Wine mba nyimba ku ddembe. Simple as easy as that. Changu nnyo bwe kityo. I think that was very amazing how he responded to my question because I was posing this question to him okuva mu bantu be nali mpulidde aboogera ebyo nga kwotadde ne Bebe Cool. Naawa ekyanukulo. Kati no bwe yatuuse London era baamubuuzizza ku bino ebintu bye bimu. N'abagamba era ku kintu kye kimu tebambuuza kibuuzo kye kimu naye yakinnyonnyodde kye yaŋŋamba kyennyininyini nti kati ntuusi Kyagulanyi ate nze ne Bobi Wine nze ne Kyagulanyi mu kaseera ke kamu. Watch. Olwaleero gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujjanga Bobi Wine. And tomorrow is the only day I'm going to be Bobi Wine. The rest of the days I'm going to be Kyagulanyi because there's much other work to do as a leader, as a citizen. Naye enkya ndi purely Bobi Wine, nerero ndi purely Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself for a long time, but now we have Bobi Wine. Nene Kyagulanyi naye nazo naye. Agamba nti olwaleero gwe mwaka gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujjanga Bobi Wine. And tomorrow is the only day I am gonna be Bobi Wine. Nti ye kati nsazeewo jjukira Kyagulanyi ye yayogera nti kati mukana kaseera nzizenga Kyagulanyi nzizenga Bobi Wine. N'agamba the rest of the days I'm gonna be Kyagulanyi ennaku eziddako ngenda kubeera Kyagulanyi. Nga bwe yayogera emabega nga mu interviewinga nsobola okusalawo kye njagala okuba because there's so much other work to do. Kati agamba nti wenna mala okuyimanga ndi Bobi Wine ngenda nkola emirimu gya president wa NUP enkya ndi purely Bobi Wine. N'olwaleero ndi Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself. Nsubiddwa Bobi Wine oyo for a long time. But now we have Bobi Wine. Naye n'ayongerako n'agamba naye Kyagulanyi nazze naye. Isn't that amazing? Engage gya rappingamu ebigambo by'abantu. Kasooke nkone kwe yensonga. Abantu boogera nnyo ebyo bintu. Bobi Wine asalewo kimu agenda kuyimba oba agenda kulembera kibiina. Mbatunira abo abantu ne ngamba kale laba bano kubanga tebamanyi bintu. Bo balowooza ebintu biteekeddwa kubeera bwe bityo.
Njabba zake mabeka tujja kuzanya obulamu bw'omusajja Martin Luther King Jr. yali omulwanizi w'eddembe kayengo wano mu America. Yali mubuulizi wa njiri, yali musumba okuva mu kkanisa oba enzikiriza gye bayita baptism. The Baptists. Era yalina ekkanisa ndowooza yali Atlanta, Georgia yewali Ebenezer. Ekkanisa mwe yabuuliranga gye bayita Ebenezer Church. Baptist Church, Ebenezer Baptist Church. Gye yabuuliranga. Olunaku olumu yabeeranga akulembedde bantu nga bali mu kutambula. Bali mu kwekalakaasa, ali mu kwekalakaasa n'abalongoosa, abasomba kasasiro, ali mu kwekalakaasa ku ddembe ly'abantu abasosoleddwa. Ate olunaku olulala n'abanga oyo nno atambudde nga bamuyita civil rights leader, human rights activist. Kyokka ate bwaddayo kusane nga bagamba omubuulizi, Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Tosabyawula. N'essaawa zino etwogerera, waliwo omusajja bamuyita Raphael Warnock, mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'Amerika wano eno Senate. Aveeyo Georgia, abuulira mu kkanisa era y'emu. Ku Sande abeera abuulira njiri. Ennaku endala abeera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'Amerika ng'akubaganya birowoozo. Aboogera alina okwawula. Olina ekyamu ku mutwe. Okay? Olina ekyamu ku mutwe. Tugenda kweyongerayo tovaawo ngenda kukuwa ku nnyimba ezaakubiddwa Bobi Wine ze yayimbyeko. So ebyo abantu aboogere batyo mubabuulire osobola okubeera kyonna ky'oyagala. Then waliwo concept endala zenjagala abantu mutegeereko. Waliwo concept gye bayita postmodernism. Naginnyonnyolako ku muyimbi gwe bayita Alien Skin. Postmodernism erina amatabi amalala. Erimu baliyita pre-modern endala bagiyita modern. Pre-modern yenfuga oba yentegeera y'abantu nti bwe biti bwe byali Katonda bwe yabitonda bwe yabiteekateeka okuba bwe bikoleddwa emyaka 10 bwe biteekeddwa okubeera. Eyo enkole ndowooza eyo bagiyita pre-modern. Kati ate waliwo enkole endala gye bayita modern. Yeegamba ku bino bye tugezaako okukyuka nga tugenda mu maaso, tusigale nga tugenda mu maaso, tukkirize kale ze enkyukakyuka zisobola kubeera nga tulemesa. Kyokka waliwo enkole endala gye bayita postmodernism. Yo terina formula. Simanyi bwe byakolebwanga biba bikolebwa. Zino zonna zisobola okutambulira awamu. Nayo teekeddwa okubeera. Bw'oba otuuse wano kiraga nti vidiyo girabidde eddakiika 10. Osobola okulaba eddakiika endala eza vidiyo eno ng'ogenda ku YouTube channel yange Mordecai Murisa. Tuli mu kugezaako okukuza page eyo ya YouTube channel. Teeka ku subscription n'endowooza yo Mordecai Murisa. Kikole olabe ate ebisingawo kweno emboozi. Weebale nnyo. Bobi Wine ayembye n'agamba wabula nsaasira abamu ava ku bibye n'awalampa banne lwaki wakuba akakwenza gwe kimuhoozo ogira amakudde. Watch.
ogamba otyo kansubire nti oli bulungi nze Mordecai Murisa. Tugenda kwogera ku nsonga nyingi naye nga sinabagenda yo njagala okusaba okubeera ngo subscribinga ku YouTube channel. Naye katandike n'okubeebaza. Tuwezezze 14,700 tuli ku mission ya kweza abantu 15 ng'omwezi guno tegunaggwako. Omwezi guno tubulayo kati abantu 3. Oyinza okubanga gwo omu kwabo abagenda okuza channel eno. Chikole teka ko subscription, teka kendowooza ku bino byolabye, at sharing ene emboozi mu group za WhatsApp zonna z'olimu. Bwebanga erimu omulamwa, ebanga tekola mulamwa, togigabana, togirayikinga, tuteekako ndowooza. Bobi Wine, oluvannyuma lw'emyaka 10 nga tagenda Bungereza, yakoze ekivvulu. Bungereza ekyamaanyi. Mu video gye ngenda okukola, ngenda kwogera ku ssanyu lye nnyina olw'ekyo ekivvulu. Ndage n'obunyiivu bwe nnyina era si lwa kivvulu ekyo naye olw'ebintu ebimu ebiri e Uganda. Nkusaba ngumiikirize. Ate mu kaseera ke kamu ngenda nakulaga kino ekivvulu kye kitegeeza. Naye njagala n'okusooka okubajjukizaako. Edda nali nkyali mwana muto nga nkola ku Record Television e Uganda. Na interviewingako Bobi Wine. Mirundi egiwera gye mu interviewinze naye ogumu ku gwo na mu interviewingako. Ne mugamba nti abantu nga Bebeku n'abalala abawujjira NRM obunyama bakugamba nti baagala oyawule wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. Baagala ebigambo bingenda okuzannyira. Kankuzannyeka interview mpanvu naye ebibuuzo bye namubuuza. Bwe yayanukula mbimenyemenye then ate tweyongereyo. They want to see the difference between Honorable Kyagulanyi and Bobi Wine. They say if you decide to be Kyagulanyi, don't be Bobi Wine. So they want you to differentiate. Is that possible? The government is acting very ignorant because there's no law that provides for me to differentiate between Kyagulanyi and Bobi Wine. I am Kyagulanyi and I am the same Bobi Wine and I can have 100 more names and 100 more faces. That's my right. I'm not breaking any law with that. The same way Museveni is Museveni and he is Sevo, okay? It's the same way I am Kyagulanyi and I am Bobi Wine. When he is Sevo, he's singing another rap and Mpenkoni. When he's Museveni, he's the president of Uganda. When I am Kyagulanyi, I am member of parliament for Chadondo. And when I'm Bobi Wine, I am singing freedom. Simple as easy as that. Namugamba nti they want to see the difference between Honorable Kyagulanyi and Bobi Wine. Bibali boogera. Twagala okulaba enjalo wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. They say if you decide to be Kyagulanyi, don't be Bobi Wine. So they want you to differentiate. Is that possible? Ne mugamba baagala mbobeere kimu. Kisoboka. Bobi Wine agamba the government is acting very ignorant. Government yeeyisa mu ngeri y'obutamanya because there's no law. Tewali teeka that provides me for to be different. Eringamba oteekeddwa okukyuka. Nagamba between Kyagulanyi and Bobi Wine. Wakati wa Bobi Wine ne Kyagulanyi. Nagamba nti I am Kyagulanyi and I am the same Bobi Wine. And I can be 100 more other names and 100 more other faces. That's my right. I am not breaking any law with that. Tiso okubeera kyenjagala nswana okuba n'amanya 100. Nswana okubeera ne face 10 mba simenye teeka. Naye nagamba the same way Museveni is Museveni and he is Sevo. Engeri ye Museveni gyali Museveni ate mu kaseera ke kamu ye Sevo. Is the same way I am Kyagulanyi and I am Bobi Wine. Nange bwentyo bwendi Kyagulanyi ate bwentyo bwendi Bobi Wine. Nagamba when he's Sevo he's singing another rap and Mpenkoni. Bwaba bwe yeeyita Sevo abeera yimba another rap ne Mpenkoni. And nagamba nti when he's Museveni is president of Uganda. Nagamba when I am Kyagulanyi I am a member of parliament. I am a member of parliament for Chadondo. And when I am Bobi Wine I am singing freedom. Bwemba Bobi Wine mba nyimba ku ddembe. Simple as easy as that. Changu nnyo bwekityo. I think that was very amazing how he responded to my question because I was posing this question to him okuva mu bantu be nali mpulidde aboogera ebyo nga kwotadde ne Bebeku naawa ekyanukulo. Kati no bwe yatuuse London era bamubuuzizza ku bino ebintu bye bimu n'abagamba era ku kintu kye kimu
tebambuuza kibuuzo kye kimu naye yakinnyonnyodde kye yaŋŋamba kyennyini nnyini nti kati ntuusi Kyagulanyi ate nze ne Bobi Wine nze ne Kyagulanyi mu kaseera ke kamu watch. Olwaleero gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujjanga Bobi Wine. And tomorrow is the only day I'm going to be Bobi Wine. The rest of the days I'm going to be Kyagulanyi because there's much other work to do as a leader, as a citizen. Naye enkya ndi purely Bobi Wine, nerero ndi purely Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself for a long time, but now we have Bobi Wine. Nene Kyagulanyi naye nazo naye. Agamba nti olwaleero gwe mwaka gwe mukisa gwokka gwe nfunye okujjanga Bobi Wine, and tomorrow is the only day I am gonna be Bobi Wine. Nti ye kati nsazeewo jjukira Kyagulanyi ye yayogera nti kati mukana kaseera nzizenga Kyagulanyi nzizenga Bobi Wine n'agamba the rest of the days I'm gonna be Kyagulanyi ennaku eziddako ngenda kubeera Kyagulanyi nga bwe yayogera emabega nga mu interviewinga nsobola okusalawo kye njagala okuba because there's so much other work to do. Kati agamba nti wenna mala okuyimanga ndi Bobi Wine ngenda nkola emirimu gya president wa NUP enkya ndi purely Bobi Wine. N'olwaleero ndi Bobi Wine. I've missed Bobi Wine myself. Nsubiddwa Bobi Wine oyo for a long time. But now we have Bobi Wine. Naye n'ayongerako n'agamba naye Kyagulanyi nazze naye. Isn't that amazing? Engage gy'alwapingamu ebigambo by'abantu. Kasooke nkone kweyensonga. Abantu boogera nnyo ebyo ebintu. Bobi Wine asalewo kimu agenda kuyimba oba agenda kulembera kibiina. Mbatunira abo abantu ne ŋŋamba kale laba bano kubanga tebamanyi bintu. Bo balowooza ebintu biteekeddwa kubeera bwe bityo. Nja bazzaako emabega tujaguza nnyo obulamu bw'omusajja Martin Luther King Jr. yali omulwanizi w'eddembe kayingo wano mu America. Yali mubuulizi wa njiri, yali musumba okuva mu kkanisa oba enzikiriza gye bayita baptism. The Baptists. Era yalina ekkanisa ndowooza yali Atlanta, Georgia yewali Ebenezer. Ekkanisa mwe yabuuliranga gye bayita Ebenezer Church. Baptist Church, Ebenezer Baptist Church. Gye yabuuliranga. Olunaku olumu yabeeranga akulembedde bantu nga bali mu kutambula. Bali mu kwekalakaasa, ali mu kwekalakaasa n'abalongoosa, abasomba kasasiro, ali mu kwekalakaasa ku ddembe ly'abantu abasosoleddwa. Ate olunaku olulala n'abanga oyo nno atambudde nga bamuyita civil rights leader, human rights activist. Kyokka ate bwaddayo kusane nga bagamba omubuulizi. Reverend Dr. Martin Luther King Jr. Tosabyawula. N'essaawa zino etwogerera. Waliwo omusajja bamuyita Raphael Warnock, mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'Amerika wano eno Senate. Ava eyo Georgia. Abuulira mu kkanisa era y'emu. Ku Sande abeera abuulira njiri. Ennaku endala abeera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olw'Amerika ng'akubaganya birowoozo. Aboogera alina okwawula. Olina ekyamu ku mutwe. Okay? Olina ekyamu ku mutwe. Tugenda kweyongerayo tovaawo ngenda kukuwa ku nnyimba ezaakubiddwa Bobi Wine ze yayimbyeko. So ebyo abantu aboogere batyo mubabuulire osobola okubeera kyonna ky'oyagala. Then waliwo concept endala ze njagala abantu mutegeere. Waliwo concept gye bayita postmodernism naginnyonnyolako ku muyimbi eyo gwe bayita Alien Skin. Postmodernism erina amatabi amalala. Erimu baliyita pre-modern endala bagiyita modern. Pre-modern yenfuga oba yentegeera y'abantu nti bwe biti bwe byali Katonda bwe yabitonda bwe yabiteekateeka okuba bwe bikoleddwa emyaka 10 bwe biteekeddwa okubeera. Eyo enkole ndowooza eyo bagiyita pre-modern. Kati ate waliwo enkola endala gye bayita modern. Yeegamba ku bino bye tugezaako okukyuka nga tugenda mu maaso tusigale nga tugenda mu maaso tukkirize kale ze enkyukakyuka zisobola kubeera nga tulemesa. Kyokka waliwo enkola endala gye bayita postmodernism. Yo terina formula. Sibimanyi bwe byakolebwanga biba bikolebwa. Zino zonna zisobola okutambulira awamu. Nayo teekeddwa okubeera. Bw'oba otuuse wano kiraga nti vidiyo girabidde eddakiika 10. Osobola okulaba eddakiika endala eza vidiyo eno ng'ogenda ku YouTube channel yange Mordecai Mulisa. Tuli mu kugezaako okukuza page eyo eya YouTube channel. Teeka ku subscription n'endowooza yo Mordecai Mulisa. Kikole olabe ate ebisingawo kweno emboozi. Weebale nnyo.
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency agenze maaso n'okutomeza Mwami Tebuhabulwa era nga waali tali bulungi naye nga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'abantu omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu ajja kuba abikolera ddala bulungi.